girls to girls kino ekintu mwali mukifunyeeko oba kiri kunze nzekka? Sibeera nga nina obuzibu nga simanyi. N'ofuna omusajja, bana omusajja onaakwagala n'ogwa mu mukwano, n'omuwaako n'osalawo n'ogamba kangende muweeko, n'omuwaako muba mwezi n'agamba nga mumaliriza n'agamba baby bibadde birungi, I want to own you baby, njagala obeere wange. Walayi n'ogwa mu mukwano n'ogamba abula kati mukama okinkoledde, gayampa ku ssente ate n'ebintu abisiimye ate naye si mubi. No falling in love. Oba wakatuuka bw'oti ewaka, gaayo oyo gova okwawukana naye n'otandika omuweereza message ng'akubulutiikinga naye nga takuddamu, ng'akubulutiikinga naye nga takuddamu. Omutima ne gutandika okukuluma, n'owulira nga kikulumiriza, n'omala n'ogamba kaŋŋume kammuleke. Waba wayiseewo wiiki ng'emu, gaayo oyo n'addamu n'akutextinga n'akugamba my love, nsonyiwa, luli waliwo ebyangwako, bambi nkwegayiridde nsonyiwa tonyiiga, nsonyiwa but I'm here, kansooke nkuteereko lunch. Neweekuba mutima n'ogamba maybe gaayo oba yafuna obuzibu nga waayogera, n'ogamba koomuleke, n'akuteerako awo ekyekumi n'osanyuka n'agamba ate today I want to see you. Neweekuba mu mutima n'ogamba naye n'omala n'ogamba alabika alina obuzibu, n'oddayo n'ogenda n'omulaba. Nemwezina bulungi nnyo, n'omubuulira ebizibu bye era n'akwokyayo. Munnange ate wano ne musigala nga mutambula bulungi, ne mumala n'okwawukana ne mutambula bulungi ng'ennaku 3. Luba luwera olwokuna n'otandika omukubira nga takwata, omuweereza message akuleka ku bluetick, omukubira tayagala kukwata. Kati nno ne wayitawo omwezi mulamba. Oba oli awo ng'opositinze akafaananyi akalungi ku status ng'onyumye. Oba opositinze akafaananyi akalungi ku status ng'onyumye. Oba oli awo nga gaayo akomawo mu inbox nga commentingako ako ka status nga you look so cute my love. N'ogamba naye gaayi kiki? N'omuleka n'ogamba togenda muddamu. N'agamba baby I'm sorry mbeera on and off. N'abanga akunnyonnyola. Njagala kubuuza, kiva ku ki relationship obeera ng'etambula bwetyo? Mazima ddala n'obeera nga weegendereza gaayi tolina ky'omukola, like nga tolina nsobi yonna gy'okola mu relationship, naye nga relationship yo n'omuntu oyo etambula bwetyo. Kiva ku ki? Kati awo walaba ka status n'addamu ne yeetunda ate ebisinga biri bye yasooka. N'agamba I promise sigenda kuddamu biki baby olabise bulungi, n'asooka n'akwokya naye. N'agamba njagala kuddamu kulaba. N'otuula wansi n'ogamba oba kati nkole ntya? Bannange mumbuulire, kiva ku ky'okubeera ne relationship bwetyo oba n'omusajja bw'atyo? Omusajja bw'atyo kiba kiki? Abaako n'ekimulinnya. Mazima ddala relationship eba etambula bulungi, ogenda obeera awo ng'omusindikira message takuddamu, toyina kyewamukola, toyina kyokoze, toyina kintu kyonna kyonna kibi. Banange n'akulekera bulumi ku mutima, omukubire esimu takwata, message akuleka ku blue tick, okuba ziringinga naye tazikwata. Oba oli awo yekka na yekka, tobiriiko, ovudde mu heartbreak eyo n'ogamba omusajja mumaze mutadde kammute, ng'akomawo akusindikira ka message, hey my love, good morning, are you fine? Banange kiva ku ki? Relationship eyo nze nseke yali agifunyeeko oba nammwe? Otherwise bannange baagala nnyo